Embeera esiibye ya kimpowooza olunaku olwaleero mu kibuga Kampala ng'eggwanga ligenda mu maaso n'okuyita mu kulayiza kw'omukulembeze w'eggwanga omuggya ku kisanja kya 2026-2031. Bwe tutuukidde mu kibuga wakati tusanzeeyo abantu ba lumaggamagga nga bangi ku bano babadde bayise abatambula obutambuzi. Abasuubuzi bangi basazeewo okuggala amaduuka gaabwe ate abamu bo ne bagaggula newankubadde ng'abaguzi babadde ba lumaggamagga. Babavuzi ba booda abakolera mu kibuga batubuulidde nti babukeerezza nkokolo okuyingira ekibuga okulaba nga bafunayo ekigulira amagala eddiba wabula kibabuuseeko okutuuka nga kikalu. Tebalabikangaawo biraba naawe ati mu tawuni tebaliimu so ndowooza nga bwe balufudde public holiday nga bw'olulaba lunaku lwa kwewunika lunaku lwa kubeera awo tuli awo tulinganga abatazze kukola tuli wano embeera nga bw'ogiraba amaduuka maggale. Bannaye leero temuli bantu temuli wadde oyo nalina gyoyita temuli wadde n'omuntu n'omu. Be twogeddeko nabo mu budde twakoledde emboozi eno batutegeezezza nga bwe babadde batannakolayo yadde 10 wadde nga babadde bakyalina essuubi. Polo bwakedde n'akagira mu kibuga sinnafunayo wadde 10 nti abantu mu kibuga tebaliimu. Olw'ensonga eyo saba Allah bwe bunaagenda okuwongerera emikolo weginaggwera oba oli awo abantu banaakomawo okulayira ssaawa nga 5 nyakitundu abantu bagenda tandika okujja abantu babeere bakumunyo tebatya temuggwamu maanyi. Ate empigi be twogeddeko nabo bangi balaze ennyiike mu kulayiza kw'omukulembeze w'eggwanga era bangi tubasanze bali ku byabwe. Ogenda mu kulayira ng'abantu bali mu kugobwa ku nguudo abeetandikirawo emirimu nga ne ssente za PPM akakaddeke mwabawola balina okukakomyawo beetandikirawo ku bizinesi babumenyi ate tewali kipya era tewali kyetusanyukira mu kulayira kwa leero naku za mwezi zikyuka na mwaka. Abakulembeze be twogeddeko nabo bagamba newankubadde si bamativu n'ebigenda mu maaso ku mulundi guno gavumenti esaanye efeeyo ku byobulamu bwa bannayuganda. Basaba ebyobulamu babitereeze banatereeza ebyobulamu bajja kuba batuyambe. Ensonga ey'okubiri batereeze emisolo bagikendeezeeko naye buli kintu kiriko omusolo ebbeeyi lwa musolo abeere nga ategamu mu byenjigiriza enguudo madwaliro byebintu byetwagala. Ate ye mmeeya wa Buwama Abdulrashid Nkinga asabye omukulembeze w'eggwanga asoosowaze ensonga y'okukola enguudo okubunyisa amasannyalaze abantu okusobola okwekulaakulanya. Isabye wane wange mu tawuni kanso y'e Buwama nina ebitundu ebitanafuna amasannyalaze. Ebitundu ebyo twandibisabye ne bifuna amasannyalaze. Bannaffe abayayaanira okuleeta ekya municipality ne basanga nga tulina we tutuuse. N'abakadde nabo beekubidde enduulu ku nsako yaabwe naye tunulwemu mu kisanja kino. Naye kyeke mbadde musaba obukadde butandikire ku myaka 6. Sente z'abakadde batandika okuzikwera ku myaka 6. Bannange emyaka 8 tekiwezeka.